Musajja wa Katonda Pastor Rosias Bugingo, manyi nti ne gye buli ena amaloboozi g'ebyasa ebyesooza gakyamuvugira mu matu g'engabide ku mannya ge. Kati oyinza n'okwongerako eryakaawonawo kuba kaabuze kataaba tamanya ng'amba okumulesa emmere ewooma. Ebyembi omukuumi we ow'oku Lusegere muyite bodyguard abadde amanyiddwa nga Richard Muhumuza ye teyalutonze. Pastor Bugingo si munnamagye naye musajja ayise mu misanvu egitagambika okutuuka awo waali, era katulabe ku lugendo lwe. Yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 25 Novemba w'omwaka gwa 1972 mu Masaka. Kitaawe yali musajja Munnalwanda ate nga maama we Muganda, era taata we yamuleka muto n'ayolekera eggwanga lya Rwanda. Tebwalwa maama we naye nga yeesogga Rwanda okusangayo omwami, olwo Bugingo ng'asigala na jjajjaawe omukyalo okumulabirira. Obulwadde bwamuyisa bubi nnyo mu buto, ekyaleetera n'abaali bamujjanjaba okutuuka okuggwamu essuubi, era okuwona kwe Gulde ne yazza bibye. Ng'asuumuse yatandika okusoma, era yakula amanyi nti omukadde yamukuza yamuzaalira ddala. Kino kyamuva mangu nnyo mu mutwe. Oluvannyuma lwa kojjaawe omwe yamukoozanga ennyaka giri okumulangira ng'entakera nti wano si waazaalwa. Oyo yamuyisa bubi nnyo ebitagambika, n'amulemesa n'okutambuza obulungi emisomo gye, ne kimuviirako n'okuva awaka okutandika okuyiiya obulamu ku myaka emitennyo. Okumanya kojjaawe yamwefunyirira okukamala, yamulangiranga ne kabira ya kitaawe ey'Obunnalwanda. Olwo Bugingo naye obusungu ne bumujjula. Lumu yafuna n'ekirowoozo eky'okwejja mu bulamu bw'ensi. Ekyo yakireka lwa butaagala kufiira mu mikono gya Sitaani. Bugingo Kampala yamuyingirira ku myaka mito nnyo ddala, era mu kujja kwe mpawo omuntu yenna gwe yali ajjiridde kaleka wabeeraawo okutuukira. Mu mikwano gye yafunanga amaze okutuuka mwe mwava omwe yamuzikira omusajja gwe nategeddeko nti ye Godfrey Ssentongo. Ssentongo ono ye yamuwa omulimu gwe yasookera ddala okukola, n'amuwa n'awa okwegeka oluba, bw'atyo n'atandika okwemeza mu Kampala. Mu maka ga Ssentongo yatandika akola nga kiyambi wawaka oba muyite houseboy, wabula olw'okweyisa obulungi n'empisa n'okukola ennyo. Awaka wano baatandika okumwesiga n'okumwagala ennyo. Awo omukulu Ssentongo atandise n'okumuwa emberenge embaluse azitwala azitunde mu Kampala, era omulimu ogwo yagukola nnyo mu katale k'Owino. Okutunda emberenge yakukulungulamu ebbanga eriwera, ate bwakunyumiza emitawaana gye yakufuniramu, awo nawo tolema kukoteka mutwe. Nawankubadde teyafunamu birungi byokka, naye kyamuyamba okubanguka mu kibuga n'enneeyisa yaakyo, era obusente bwe yakuŋŋaanya mu mberenge yabusuubulamu engoye z'abakyala n'ebintu ebyeyambisibwa awaka, n'atandika okubitembeeya mu Kampala. Afuuka atya pasita, era ekirowoozo akijjawa? Gwe kalira oli kujja MTV Uganda nkutegeeza okuleeta bizinensi yeerangibwa osobole okwettanirwa abaguzi. Mu kutembeeya ebintu bye nkugambye yafunamu akasente akatonotono, n'asobola okupangisa akayumba mu nzigota z'ekazo mu Kampala. Ng'omusajja awo yafuna yamuddaabiriza omutima, amannya ye Teddy Naluswa. Yamala naye ebbanga eriwera n'abaana ne bazaala. Mu biseera ng'obulamu bukyali bwakutetenkanya, olunaku olukulu lwatuuka giyite Krismasi, naye ng'akasente kamwekubya mpi. Essanyu ly'akawungeezi k'olunaku olukulu nga bw'olimanyi, ebiseera ebyo Bugingo ng'akasente kamwekubya mpi. Ono yakwata mukyala Teddy ku mukono nga banoonya ekifo we bayinza okuwunzikira olunaku. Wakati mu kunoonya wa gye bagwira ku Watoto Church, eno baali bategeseeyo firimu ey'obwereere, yali yakulabwa ku lutimbe egaggadde. Firimu gy'enkoze
okunyumiza yali eyitibwa Heaven's Gates and Hell's Flames. Bugingo n'omukyala Teddy bakyama akawungeezi bakamalira awo, era firimu Bugingo yamukwata omubabiro. Firimu ng'ewedde, omusumba ku kyaki yali ayitibwa Gary Skinner yabuuza oba nga mu balabye firimu namwe mwali bamwe yali yeetaaze Yesu Kristo okuba omulokozi we. Awo yasindika nfunsi kwennyamira, kubanga Bugingo ye Mwoyo wa Mukama yali yamutembyedde ejjoba, era mubakkiriza Yesu obudde obwo Bugingo yali ku mwanjo nnyo, era bagenda okuvaawo nga mulokole awedde emirimu. Tekyasooka kusanyusa mukyala Teddy, era Bugingo ne mukyala we baamala ebbanga nga tebassa kimu, wadde ng'oluvannyuma omukyala yamala n'apondooka. Bugingo ng'amaze okubuutikirwa Mwoyo wa Mukama yatandika okuwuliriza ennyo rediyo ezaali ziweereza ekigambo kya Katonda. Mu zo mwe mwabanga Impact Radio ey'omusumba Dr. Joseph Serwadda. Pulogulaamu ezaabangamu okusaba ku rediyo eyo zonna Bugingo nga tazisobwa. Rediyo eno yagyagala nnyo n'akisussa, gwe ne bwe gwatuukanga kukuba ssimu ku rediyo ng'oyinza n'okulowooza oba nga ye muwuliriza yekka. Era ekiseera kyatuuka abakubi b'amasimu ku rediyo eno nga balina okwerondamu omukulembeze, era wano Bugingo ye yalondebwa. Bwe yamala okulondebwa ng'omukulembeze w'abakubi b'amasimu ku rediyo eyo, abakulu ku rediyo eno baamuyita. Baamwagala nnyo olw'okwagala okungi kwe yalina eri rediyo yaabwe, baliko n'obukulu bwe baamuwa olw'okumusiima. Akageri ekkanisa ke yali Kinyana Mpindi ne rediyo yakolako ng'omutesitesi w'ekkanisa n'emirimu emirala. Yogayoga n'ekigambo kya Katonda nakyo n'atandika okukibuulira. Kyaki gye nnyumyako yeeyitibwa Victory Christians Center esangibwa mu Ndeeba, ekulemberwa omusumba Dr. Joseph Serwadda. Enjiri ya Bugingo yayagalwa nnyo abantu era ne bamwagala. Pastor Serwadda teyalwa n'amuwa obwa pasita. Ng'amaze okufuuka pasita omujjuvu, yaweebwa n'obukulu ku Impact Radio obw'okwekenneenya nga pulogulaamu ezaabangamu okubuulira eziyisibwa ku mpewo. Mu zo mwe mwabanga neemanyiddwa nga Manya Kyokkiriza. Obuweereza bwe ku Victory Christians Center ne ku Impact Radio yabukomekkereza mu Desemba wa 2010 mu kisaawe Namboole, mu lusabo olwali luggalawo omwaka n'okuyingira omujja olwabanga lutegekebwa buli mwaka mu kisaawe ekyo. Ekyaddirira mu mwaka gwa 2011 Pastor Bugingo n'omukyala Teddy Bugingo kwe kutondawo kkanisa eyaabwe gye baatuuma House of Prayer Ministries International. House of Prayer Ministries yatandikira ku Bat Valley Theatre we baakuŋŋaanyizanga abagoberezi baabwe olw'essaala n'ekwajja. Abantu abaanogaana ekigambo kya Katonda baatuuka ne bafunda mu kifo. Abamu ne batandika okuddanga mu kibangirize ky'essomero lya Bat Valley Primary School nabo basobole okuwulira ku bigambo bya Pastor Bugingo. Omuwendo gw'abagoberezi gwatuuka ne gugijjira ddala nga ne mu kibangirize ky'essomero eryo tibakyayinza kujyamu. Bwe kwekolamu omulimu ne bafuna ekifo ekigazi we beegazaanyiza mu kusaba, era kati we bali awayitibwa Kananiland. Pastor Aloysius Bugingo. Nzikiriza omusajja muwunzikire wano, ate we tunaatandikira omulundi omulala. Weekuumire kujja mittivyo weeyongera okumanya. Abankuumire bantu bange.